Tugende okay basebole banyo mugamba mutya mwenna abasinzidde okubeera nno mutulaba kwebuyo muzindalo basebole banyabo ensonga nno tuli waneno ku kivulu kya Chosen Blood nga tuli n'omusajja Frank Antambi wa Balkeza musajja omugezi bwe kituuka ku entertainment ate omutunulizi w'ensonga nakinkuwe waawo nga tokunulirako kwensonga kwamuleetera ebizibu naye nga tetunnabatuuka yeeyo atusooke tuyisizemu ku kivulu yakirabya atya ekivulu kitandise bit late naddala in terms of ebivulu ebibaddengawo wano ebivulu byendabyeko wano ebitali kimu tali bibiri ebingi ennyo saawa zigenda okuyingira nga 3 ng'omuyimbi omugole ali ku stage alina kyatuwa ne saawa zino ziri mu 4 tukyalina ba curtain raisers abamu ku bo abalimu ne mu kugoba abantu waliwo abamu nga wajja ku stage abantu abamu bagenda bugenzi bafuluma atendayiza bajja ku stage abantu mulimu abamu nga tasobola kusustaininga abantu nga tebanyiga bunyiizi so even the choice of abawerekedde tebanabeera balungi kimala as pasawa zinenya zetwogererako bakiboggwe okunabeerako artist ali substantial gogaba ne katugumireko kuno omuyimbi ajje abantu bonna abasinga bali banyivu emwajiri mu nnyindo bali mu kwejjusa kiki baleese wano olunaku olwaleero katusubire omugole wanabeerazze asobola okubasiza akamwenyu ku matama kuba yabaleese okulaba n'essaawa zino ekiri ku stage it is catastrophic kyennyamiza kyova olaba nange oleo nsanze wano mu lobby kwanza nze ndi purist wa art nagala ati mwanya ekitiibwa kivula nagala namusoma ku bachelor's degree Makerere abantu bayite bamanyi byewasoma abantu bayite bamanyi naye nga nze nasoma drama and film bachelor's degree gye nasoma Makerere liberal and performing arts awo myaka 3 gye namala mu ekyo kati wendaba nga arts mulungi kinkabya amaziga nti olumu sijja mulabanga fan olumu sijja mulabanga someone ya studying ndabe wawe tutuuse ndabe biche bikyambe tuyinza okubeera nga tutereeza kakati ebiseera ebisinga mano jja mu shows nga zino n'ovaayo nga kyobadde osuubira si kyolabye n'owulira ddala bubi nnyo kati saawa zino abali ku stage wakamako eddakiika 20 it is a comic duo naye nga basana weda abantu baseka ndowooza bwe balina okukola amakulu naye nga presence yaabwe awo ate yongera abantu busungu ate nga bacomedian bandibadde basesa abantu naye ate abantu beyongeze busungu akati wenjagala okunenyeza stage manager yateeseteese stage abantu bagenda okubanga bajja nti bannange ekintu kifa wano tuli ku Serena Hotel Serena olaba mu organizing ebivulu ebyo kabeere bweru waggwanga mulimu stages ezimu wa venues ezimu n'ogamba nti omuntu okuteeka omuzannyo gwe ku Apollo Theatre togera mu ggwanga lya America mu New York alina okubeera nga atuusa the epitome waggulu ennyo nti si buli kyenjeje nti kiteekayo naye wano mu ggwanga erya Uganda nti venues nnyingi nnyo ezibadde zikolebwako ebivulu ezisinga nga zaafa ekitiibwa oli ng'agamba nti nja kuteeka ku Serena Hotel okwawula omutindo era ndowooza walaba abatwagamba nga abateeka ku Serena balina amalala abo bamalala kirasi yaabwe okitegeera naye saawa zino kati kituuse nga Serena bano bajenjejeza baginafuyiza kati saawa zino tikati buli ayagala Ntambi naye waawuliramu ekirowoozo 10 years of Ntambi wali bagiwezeza naye ajje mu Serena ogenda okulaba nga bakyonoonye kati tulina okufunayo ate ekifo ekirala weyabba basobola ogireizinga waggulu ennyo for anyone okustagingayo kustagingayo performance oba show banga concert ng'eno so this show without any fear of contradiction and Chosen is my brother but as per saawa zino zitogererako it is catastrophic mu Luganda nti tuli mu kubanga tukinyika mu ttaka kyennyamiza twogere ku turn up ogirabye otya turn up ekyali very weak turn up eri very weak wadde bagezezako kubanga bamobilizing okubanga baleeta abantu baleeta abantu otegeezaki why amasimu gakubiddwa buli alina munne gwalina gwa mujje embera gya mobilizing mu numbers basombye abantu basombye era ogenda okulaba kufa abalabye shows ku Serena wano you can tell waliwo akalanga kagambanga nti you can tell who drinks bell you can also tell someone owa Serena natali wa Serena obo kitegeera obalaba ogamba oyo si wa Serena bamulese era badde mpitayitako abantu bagamba Ntambi oba oyingira munda ensawo zinyweze so kyennyamiza okubeera nga batweteddemu n'abantu bwe batyo bayinza obutabikola naye abayinza okulowoozebwa nti betubadde ate twewala mu biri ebisaawe ebyokugenda shows ziva tugenda mu bisaawe nga nabo babamobilizing nababaleeta wano olw'okusavinga ekifaananyi ky'omuyimbi kubanga omuyimbi waliwo ekituuka ng'ekivulu kizze yesu okimanyi kati eyo loosi naye nga olina okusavinga ki
face brand abantu babaddemu kale bazze nokabira mu loseri nenge na kifaananyi kubatabaddewo oba kubatabimanyi basobola okugaba musimbi waffe akyali w'amaanyi and that is also a good strategy era sirimu kubanga munenya okuba nti nasobola okusevinga ku birala ebijja mu maaso abasobola okusigala nga bamubuukinga nga artist nti yajuza Serena naye ate kati kufa abamanyi Serena n'abamanyi the dynamics ate tekitukoledde bulungi nnyo tobolaba nti embeera eri bweti nga woogirabye. Togere ku nsonga ezibatambudde mu maaso mugato lwaki tumanyi nti tunaatuukira obudde obwaleero ng'oli munda naye kinneewunyisiza okulaba ate ng'oli wabweru emisango gyagonjeddwa kyabadde kitya kyannaku nnyo nti mu ggwanga erya Uganda tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo okugamba abantu nti nno obeera oyitiddwa embuga ekitegeeza mbu nno ogenda mu kkomera oba ogenda munda naye nti nno lwakuba nti sisitimu yaffe naffe ey'amateeka ebadde yakyenjeeje nnyo ng'omuntu okugenda okukola statement akugisaamu nga tonamusipinga n'okunoonyereza ku musango tekunaggwa nti esystem gye babuildinze which is very very bad kitulina okubeera nga tukyusa so mu mindset z'abannayuganda asaba kuyita ku poliisi obeera nga wedda ali eruzira myaka 10 oba okitegeera kakati abantu bambi bakuwulirirako ennaku togendayo bagenda kusigaza eyo mindset eri mu bantu gye balina okuba nga bakyusa era omulimu poliisi erina gw'amaanyi nnyo okuddamu okurestoringa respect ne pride yayo nga balina okuba nga etambuza emirimu okitegeera so kyobadde obuuzaawo nti tubale tumanyi nti essaawa zino ngenda kubeera munda omuntu alina okubeera munda ye muntu oyo ng'awawabiddwa omusango poliisi ekozeko investigation nemusamoninga nga fayiro ye ewedde egenze wa DPP agitunuddemu alaba nti case because kati tugenda mu misango ng'egyo giri criminal obeera nti versus the state so state ekosa resources zaayo ogenda okuba nga ekuvunaana mulimu emisango gyetunulamu naye abanga tesobola kutekinga interest tegenda gujjayo nga why would it hire abantu baayo oba okubateeka ku duty babeere ku ekyo kitagenda kubanga kigguka twalaba ku keesi y'omukyalo ono eyali mu room omwami ono Dr. Henry Hospital yafa omukyalo yakwatibwa nadetainingwa nawa statement ne bamuta naye nga tegwali musango gwa madayo gwe baali badde beesibako naye batunulamu nga baba batalina musango oba okitegeera kakati nebide yaffe ebyo birina okubeera nga bibeera naddala nga muteekiriza kiba kya due process entuufu naye olwokuba nti no process yaffe ey'amateeka tugityamuko terina bangi beenyigiriza ku side eyo mu mbeera eyo togenze nga asaka ne bakusigaza ne bakwanguya fayiro eyo ng'omuntu alina interest mu ggwe n'agulirira babaguliridde ogenda maaso g'omulamuzi ng'agamba tetusobola kuyimirira komawo ku wiiki ejjuba kuma weeks 2 tukulimandi nze n'obeerayo naye nga oli kyekiruubirirwa ki yes naye nga singa kibeera tuli mu due process entuufu poliisi tiyandibadde ekifo omuntu kyalina kubeera nga atya singa esobola okukola omulimu gwayo bulungi nga talina ludda kweyeekubira nti oba wali bagi influences so wagenzeeyo oba ng'awadde bagamba nno watidde tewagenzeeyo wasindiseeyo balooya ensonga ne bazimaliriza oba nga bwe babadde abala bagamba nti nno wakubidde abakulu ne weetonda ne biggweeraawo kati ombuziza ebintu bisatu katugende kimu ku kimu nagenzeeyo saagenzeeyo olw'ensonga nabadde mulwadde by coincidence nalwadde olunaku lwolina okubeera nga ŋŋenda ate poliisi era tosobola kugendayo ng'oli mu mbeera eyo ogenda kulikodinga ki obeera ng'olina kamunguluze olina omusujja ogenda kulikodinga ki by'otategeera oyinza okulikodinga ebintu ate biyinza okukola ki tubalaba teyagala kutengozeza omusango bagamba even tobako kyoyogera kyona kyoyogera kijja kukozesebwako kati oba toli mu mbeera ng'oli mulwadde tosobola kubanga ogenda okubanga otuukiriza summons ezo naye ng'omuntu amanyi amateeka nafunye bannamateeka ne bagenda okuhonaringa samoni yange ne bagendayo ku poliisi awo okumanya nsonga ziri ku ki n'okutwalayo ebbaluwa y'omusawo okulaga nti sijeemye naye ndi mulwadde okusaba olunaku olulala which is Tuesday lwe batuwadde otujja okuddayo recording statement eyo so one mbasitidde omuntu atidde n'okusindika baloya ate n'obasindikayo yabeera mu kutya nga nekyokwata kimanyi negereddeyo ku Tuesday zireyo ku Tuesday yes wafunyeko ku gats ezikubira abali eri abakuvunaana mwogere of course kubanga abantu abo sinagamba nti bakwano bange naye sibalinako buzibu oba obuntu obuli personal kubanga ne kampu yaabwe yennyini abayimbi baabwe nze omu ku bantu era biri on record YouTube, TikTok, X abadde ateekangayo oba okubajanjawaza nga balina kye bakoze kijanjawazikika even nga tebalina 10 kye bakoze kye bampadde kubanga
okusiimibwa twali kwagadde okusiimibwa naye nga tutulina okukola omulimu gwaffe ng'abamawulire nti omuntu ng'akoze ekirungi kisuusuute waba ng'akoze ekibi kivumirire oba okitegeera kalinze wento wendi oba okitegeera nonti nno nina obuzibu ku muntu yenna kakati yembeera gye ndimu n'abantu abo nti sibalinaako mbeera mbi ey'obuntu era nagambe n'okugamba nti naye tuba tugenze ku extra mile nga biganye byonna omusango ne gunzika muvi ne gunsinga I won't take it person. Ojakkiriza osavinge okuba kusavinga bangambe nti savinge emyezi 3 owene n'engasi njajjiwa era nsavinge naye nabeera nkomyewo so bagamba muno kati abantu abo mbaguddeko olutalo mbaguddeko jihad ngenda kuwala nabo olutalo lwabuntu sisobola wabula nebeera nga nsaba wangudde era sigenda kuteekawo mbeera yakugamba mulabye nedda kubanga kituliko si lutalo lwa muntu agala ku saidi eyange si lutalo lwaki lwa buntu wabula tulina ekibonjoolo ekirina okugonjoolebwa oba okitegeera ate nga balina eddembe era nze kigo obuzaala bakwano bange bendi nabo nti bakwano bange bantiiriddeko famire yantiiriddeko abawagizi bantiiriddeko naye nga nze omuntu sinaba kutyako n'olunaku naki ndi mugumu nnyo olw'ensonga nti wabeerawo ebintu ebijja n'okitunuulira n'ogamba ate wayinza obbaawo embeera ki embeera eddala mu kyo nonakitwala very personal mu kyo olw'okuba nti nno akatali kabbe kusula mu mulyango nze nsuubira nti mu bintu bye nnakola oba mu bintu bye nnayogera temalimu kintu nti nno nkiteeseteese kigenda kuba nga kibalumya nti oba ndi ku agenda yakubalumya kya muntu okubeera ng'omulimu embadde nga ngukola nti ekirungi kisuusuuta ekiyinza okubeera nga kirumira nenkivumirira mu ngeri y'okukivumirira naye omuntu wabeera nga asazewo ng'alaba nti kyenvumiridde mulimu bw'atakkaanyiza nange olugendo lw'okugenda mu mateeka ndwaniriza nnyo kyemadde nzijjako wali okusinga ate embeera ebaddewo ku bayimbi abalala olabyeko ebintu ebyo tunakuseera tugenda kukuyiwa amannyo gwe tugenda kwokya emmotoka yo gwe tugenda kukola ki mulimu abantu abali inform abalowooza nti conflict resolution egenda na violence naye nabadde very happy TNS oba GF Kiwa oba Alan Kiwa nga bo bagambye ntambi tutukulinako obuzibu buli pasola tukupangisiza bakube katugende mu mateeka ne bagenda ne bagulawo omusango nakyaniriza nnyo ekintu ekyo banno bwe mukola omulimu ogumu nga nange mwendi n'abalala abamu bayinza obeera nga baseka nti nno leero ntambi bamukutte entambi bamunyiza awaluma naye nga ate ffe tulowooza nno kiyinza okuteekawo presidensi eri n'abalala nti olaba ntambi bamukwata tegeeza n'abalala basobola okukwatibwa kati oluusi nga bayinza obeera nga bakola ebintu ebituufu nga birina okubeerebwa so mbubaka ki bw'olina eri abantu booli mulimu nagwo naye nga tebazze ku sayidi yo wabula ate nga bakuba ekisookera ddala obutabeera ku sayidi yange it's a matter of choice era saasuubidde bantu kubeera ku sayidi yange kubanga buli obeera ng'olina kyolwanirira otukana akaseera ng'oli bwomu nga bala bali mu kukuma okinga abala bali gamba kalyonsomero kajanjayo taggwa ne abeera eyo ne bakubira bali enduulu kibeera kyalinaku nnyo naddala nti mulimu abantu abamu enewenga olwaguno mulimu gwe tulimu ogw'ebyamawulire bangi ku ffe oba bangi nga n'amawulire tebagasoma naye nga gwe mulimu gwe bakola gw'amawulire kaliza kugambe profession yange eri mu arts bye nasoma kyobulaba nti nyanguyirwa nnyo okukola critiquing performing arts ate size nawoko ku kigere kinyingiza okukola ebyamawulire okitegeera naye mulimu abalala nga mawulire tebagasoma kati nga guno tebagulimu nga mulimu nga kiringa nga kyebalimu nti no tulifuna ekyalo ekyokukola ekiri much better tujja gendeeyo naffe kati kuno kwe tulya gwe mulimu bye twasomerera so bwe tuba nga bye twasomerera twetwaga tubi safeguarding bulungi nnyo butiribiri nti nno singa wabeerawo munnanga afunye obuzibu mu mulimu guno gwe tukola n'okumubeererawo newabeeranga tulina obutakkaanya bwosooka nembusa ebbali naye nemprotectinga ye si ye mbu nno omwagala nnyo wabula ku lw'omulimu nga kasita weebadde ndi kasita ogirawo kibiina kitaba abasuubuzi mu Kampala bw'okimanyi bulungi nnyo eddogo eriri wansi awo oba ne bebeekola ebiyitirivu ennyo naye babeerawo ensonga nga y'abasuubuzi mu ggwanga babitera ku mulabba ne beenyigira wamu nti efiris bannanga zatutwala twala bizinesi yawe tugimalawo URA tutwala abachina bafuusa abachina ne beegatta ekyo ne bakigoba naye ffe kyalinaku nnyo nti bannaffe be tukola nabo omulimu guno tebagulimu nga mulimu kakadde baba balumbye entambi
bagamba Kalyonso Milomira kisajja ako bakakwate kabadde katubaddeko nnyo kalina ebigambo bingi nnyo tekaggwa naye neerabira nti ntambi ale tambi ye asobola n'okubeera nga asobola n'okuva mu mbeera eno negoyo nebeera ekujjidde osobola okuba nga ogivaamu oba okitegeera so moving forward nga wandibaddewo embeera yokukwataganamu tukolawo ko naffe ekintu ekiyinza okuba nga kitugattira mulimu guno nga olaba zi Kasiita nga olaba zi Uganda Law Society nga olaba zi Uganda Teachers Association ebintu weebityo nti abasomesa baba balina obuzibu nga batuulamu nga bayisa ekiragiro sit down straight batuwongeze omusaala abasawo bakabala bano nga beekalakaasa abayimbi balina nabo ekibiina ekibatwala ekya Eddie Kenzo Federation oba ekya Sindi naye gayada ate ffe essaawa zino amawulire tigakyuka n'okutuuka nti essaawa zino ffe abagalina mu ngalo zaffe bano bankolera ku mitimbagano okubanga ate buli omu alwananga ye mu kasonda ke kyannaku nnyo so nabale nina ekirowoozo ekyo okukisiga mu bannaffe betukola nabo omulimu guno nti kale muyinza oba mulina obutakkanya n'entambi obanga nammwe yabalumya obanga muli mu competition naye nti wabeera avuddewo ebeera eliminated naye ng'ate ku ky'omulimu ate kibeera kirala nnyo kiba kibi nti singa tabe abeera asenedde olunaku olwaleero baba baguddewo ekkubo n'omulala ng'agenda kujja asene kibeere nga kisitifolinga engeri gye tukolamu omulimu n'eddembe lituweebwa freedom of speech and expression wabula nga sigamba muno njagala abantu babeere nga bavuma abantu nedda saagala babeere nga bavuma abantu olwokuba muno tulina okuba nga twegattira wamu era nange sikkiririzaamu ekyo wabula mulimu emisango erimu egijja nga sira musango mbuno ogukoze naye nga ate omuntu asobola okukozesa influence ye gy'alina n'akubeezaayo eruzira naye nga singa mubeera muli wamu musobola okulwanisa wamu omuntu embeera nga omulimu gutambula bulungi ne gusigalawo at the end of the day. Mu mbeera eno olina abantu b'osobola okwebazaamu abaakubeereddewo ne banno b'ofiiringa nga baakudisappointinzeemu. Abandisappointinze bo saagala bamenya saagala bakitwale nti nno kubanga ebyaddala nze bino bintu bwe byajja nasooka kwebalanga nze kanti kirimu bwomu era bajjanga mpolampola amasimu ne gavuga nagamba wo bambe onayazze naye abatajja it was their choice era sibalinaako mbeera yonna abankoledde zi videos zi interviews nga banvuma bakola kinga bakola mulimu gwegumu nabo sibalinaako buzibu that's how they felt about the situation balina eddembe lyabwe eddembe lituweebwa lyendi mu kubanga nwanirira freedom of speech and expression nti penge osobola okukwata akazira otambi n'omuvuma kayentambi n'omuvuma ibula ntambi n'omuwandikira n'omuvuma it is your right that is how you're feeling yes inako obuzibu kwanza guno mulimu ngumanyi sigenda kubeera malayika agenda okubanga nsinzibwa oba okitegeera wabula ate akensusso mikwano gyange egimbeereddewo mugezaako okumediatinga okwogera ne side eri okulaba ki ekyetaagisa abalala abampadde advise tutekekose no abalala abambereddewo emotionally abalala bangi abamu ku bonga sagala bayisa kompeo paka kaseera nga olutabaalo lukoze eki luwedde sagala bambi babeere mu position egenda ba compromisinga okusigala nga banyambako naye nga bangi webali musajja we yabadde asuubira nti nno ogenda mumusookayo omukwatira akatanda naye kyannaku nnyo nti nno okyali wabweru kati Junior omulaba tulina obutakkange naye buyinza okuba nga ate nga bwo bwa buntu kuba ebibadde bitambula nga tulina bye twasoowaganira ne tubeera nga tuli mu verbal exchange kwebereza bigambo ebimu nga si birungi nga bikaawo naye ate mu kaseera kano Junior nga ali ku kikaliriro kino kyaliko so labeera ku sayidi y'oli mbeera ku sayidi ya Junior era ndi ku sayidi ya Junior emirundi gyonna nti kiba kyetaagisa nga nze nkyali wabweru kubanga nange mbatolinga ekyange naye mbeera mu position esobola okumuyamba oba genda kumweyimirira oba kwongera ku ddoboozi dikandula ne ku sayidi ya Junior 100% not because nti omukwano gwange omukwano tegukyaliwo naye olwa business gye tukola Junior wagendayo ntambi yaddako oba ntambi wagendayo Junior yakola ki yajja and before you know nga tugenzeyo katugeze batusalidde ebbanga tuyinza okukomawo nga business yagwadda oba ekitegeera kati abantu batalabira kifaananyi kinene olunaku olumu lwolowoozaako okuddamu okutula ne Junior. Of course nze ng'omuntu olaba ebyo ne byajja efikiwe bigenda mu maaso I've reached out mu buntu I've reached out through intermediaries okubagamba you guys twayitudde ku mmeeza ne tubisolvinganga ffe ne mmanya wawe nasobya ne tutegeeraganawo okwetonda by the way kintu kyangu n'olina okwetonda ekintu ky'otegedde kye mukkaanyizaako sobola kuva buvi eno nkole public apology ku bintu nga
sinabitegeera biki exactly ebyabanyizi nga kyenjagala tutula ku mmeeza netoloovu ne bagamba ntambi olaba mu nsonga zonna ze wayogera wano wasobya wano wayogera agatali mazima nga mazima geegano. If I'm presented all the facts on the table, why not? Bagamba nasobya nsaba kunsaasira kubanga bagamba n'omugezi awuba amatu gano tegawulira vumbe. So kwatonda kyabuntu era nange nali kyagadde naye kinyuma nnyo neweetonda nga mukkaanyisa ne bakuyita ogenda. Of course lwampita ngenda whereby nti sibiddamu ebyo bye tukkaanyizaako ng'ate ge mazima gaabyo kubanga nsobola okukola apology leero ate ekyalinziramu ekintu kyekimu naye nga because saakitegeera muno maybe kyekyo kye bali basiinyizaako oba okitegeera kubanga at the end of the day Jeff Chirwa ebbanga lyabadde mu ndongo ya Uganda contribution gyagikozeemu Ntambi musajja wattu wadde kwota yayo sina kubanga ngituukamu so muwa ekitiibwa kye ng'omusajja mukulu oyo Alan kyekimu abaana ba Abapeace kyekimu contribution yaabwe y'amaanyi ku ndongo ya Uganda. Nze I'm just making a contribution mugezaako okubeera nga tukola guno omulimu gw'amawulire naye nonte sisobola keera nkya nenkina ku Jeff Chirwa nti nze ndi waggulu sikwatwako omusajja gw'oli mubi sisobola omusajja oyo nze mmanyi kyakoledde endongo ya Uganda era waliwo nalikola top 10 list y'aba managers ba Uganda abakyamanagers abayimbi obulungi gwe nawa nnamba emu kati nsobola okubeera nga mwa nnamba emu ate nga mulinako ekintu ekiri person Abapeace yennyini nkoze analysis commentary omwana oyo okuva oluyimba lwe olwasookera ddala paka essaawa zino oluyimba lwe olusembyeyo ojjako luno nobode tufunyeko obuzibu n'ennyimba zonna nakola challenge ku luyimba lwa temperature touch nga ne Caroline Maka video nebeera viral on my ex nalinganga sikumuwana kupase because okwana oberanga creating impression kitaliwo ninga mu flowers za deserving gwe mwana akwatiridde endongo okusaidia abakyala shiba watakoze eki watabadde kati sina mbere eri personal ava sina mbere eri personal ku Jeff sina mbere eri personal eri ala lisimwogeranga nako kigambo na kimu wabula nzikiriza mu kwogera kuno kusobola okusobya mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu n'embere webeerawo nandiyagadde wabeerewo embeera y'okutula ku mmeeza wamulema okukanya ku mmeeza eyo awo omuntu asobola okugamba abannaye Ntambi olemye reka tweyongereyo n'emmeeza netoloovu bakoze eki bagiganye ate nga right yaabwe sibalinako obuzibu ng'omuntu webalaba nga waliwo bali much better wayinza okubagirayo results wayinza okubawa justice naye nga ate amateeka tukize oba tugaane nga tunuulira side zonna naddala nga gateekingiddwa bulungi nga tegeekubidde nga due process eteekeddwawo gatunuulira side eya Ntambi avunaanibwa ne side ya ala ne Jeff abavunaana ne gagamba nti bannanga Ntambi byaddala gwe musobya n'olw'ensonga eyo tupenalizinze mu mbeera eno whether kusiba whether genda kukola community service whether kuliwa ssente gegasalawo nga gwo toyanza toyanzege Franka n'olulala wetukuyitanga munnange ejja amiina so shetandise katugenda ate tulabe Chosen Blood ku stage